Muchaka nsubira ngedda bulungi nnyo yazaiva kachumba ali munabutambala ndowooza nti ate yatambula bulungi nnyo anga ate tuli ku kyoto programu gye bayita ekyoto eno bujjo gy'owulira eyogeza abantu obwama ebeerawo buli lwa Monday oluusi buli lwa Sunday oluusi buli Saturday so kakati okuva mu weekend yona girindi olina girindi okuva Saturday era girindi okuva mu Saturday ko girindi tuninga datawo abeerewo so kitegeeza kinina abasajja ab'amaanyi ekinyambaza akasaati kano si kirala misinde gya Kabaka basewo ne bannyabo kitegeeza kizinze nakaguze dda naawe gula omujozi ndikukwanjula kangi ekikulu kya misinde gya Kabaka sigenda kwogera nti boto eno ya misinde gya Kabaka naye yadde bikoomu agimugyeko mujja ensawo eno yeyajjiddemu ebintu ebyo byonna bye boogera ogwolaba akutte ensawo yenna nnyini naye teri yasobola tugulira iyo misinde gya Kabaka ab'ekintu naye batugulire ebintu by'emisinde gya Kabaka tulina basponsa bangi Century Properties ali wano omala bosi omutuleetere mutuleetereko ku kyoto wakembiira agenda bosi era tuyitire bosi ajje bosi ajja tugulire t-shirt tayinza butagula byabigulanga tugiddukanga bulijjo itiza Kabaka so kati basebo ne bannyabo tugenda kubeera tuwayamuko emboozi tuli ku Century property ateriyoko esset akantu kabakakitiza leero abakyala eze eyokusatu mitwalo 5 ng'ofuna poloti abakyala bagudde ozimbako ennyumba ye ey'omukyala n'emmotoka n'ofunawo paakingi kasayiro zobeera akakoze edda bulungi bakubya akayumba nga bagenda nti bagundi basenkobo bisenge bibiri dube sempala bisenge bibiri kamala mulimu ekinabiro biguwere bina wano obwoma abakazi kabatono beko ati poloti bayenkana ng'ekalina gyona poloti eri 25 kwana 5 biba biwererera so abakyala mujje ate mwefunye nze kabangule ennyumba tazimbika nze ndi mu kuzimba ekiyumba kyewaka kyambawo 10 babule ennyumba tazimbika embawo 10 oli mutuufu nemuzanyisa omuntu azimba ennyumba n'ebeera onoonya kisero kyakulundango kati nazosooka engula ekisero enkoko ziteeke muli anti kati ziralesa okubiika ezewange zipama kabalazi anti sina wazirulira nalekaawo balizimbira akayumba basebo ne bannyabo tuli ku kyoto Uncle Brian soka oyanjulira abantu obulye ne byokola basobole okuwagira bakasema kwe bali bangi amanya watulese ne ndikwogerera mala kweyanjula amanya go amanya Sensory Brian akozesa Brian Buzz wa Buzz Events yekka yakyakwatidde gravity kaalu ku kaalu yateeka gravity yekka yamusigazo bakubeeri otigeye endongo ya Segawa kyokka yo omulaba ali holi endongo ya Segawa Sisiri gravity nno munnaye nga tomuteze mu kamera talina mutawana omusanga ebalibali yekka kitegeeza bamuteeka mu kamera ebamuwa byayimba gravity musajja mulungi kumusaamu kamera n'ayonooneka kati twali kwogera ebyako Brian ebyakola ekituufu kiyita ebintu bya muto wange bingi kigenda kubumba obukasa obulungi muwezi nteeko promota ate ojja kutambulanga naawe ne mu mmotoka gye tujja mulimu bizinensi ye gyetuleseeyo eri mulekayo bizinensi ye ebadde omuga atambuddeko naye era nagenda ku Century abaana basulemu mutuufu abantu mu maaso agenda okulaba eri atambula n'ekyuma kibaddeyo mu mmotoka kipromeseza amafuta kyuma kibaddeyo mu mmotoka weyanjulira abantu genda tandika bizanya online basebo ne bajja mbalabusiza abalabi b'ekyoto gye muwangaalira bawule oto gye ne basindikira y'omukyalo oli laga payipa yamwekutte edda omukyalo oyo abeerawo ku fiiti bannange yagenda n'okundeeta ku fiiti yandeeta ku fiiti
Omukyalo oyo abeera ku fiiti awo. Shakira Era Shakira yali limbuza. bannange bakola Shakira Abo balina Jemba. Jemba yakola ennaku ezi. Enfuufu yali efuumuuka n'alwala alusa Zasukamu. naye nga fiiti kiraabu. Nakolayo gym nali nfudde. Nalabye Enule Mwanje gyali akola. Natule. Nono tiyakyuka kuwatira abannamungi w'omuntu. Fiiti kiraabu no yalayise okusasula emitwalo aga. 2 n'okola omwezi mulamba. Kyokka omwezi mulamba ku ennaku aga. Naye obo banjeza akalango bagamba nange Ana. ate ng'oyota n'okuwa Ate ng'ogerako ne mu sawuna, n'ogerako ne mu jiimu, n'ogerako ne mu olyanga sitiimu. bw'oyagala Za 15 bajja kusirisa abantu gwe. ate ekigere Ekigere kya kasanvu. bayongera mu zakigo naye tebatundawo mwenge. Omwenge weeguli eri emmanju weeguli naawe. Omwenge ogugula wansi. So Anti era wonna oyaka jiimu. nze lulinga nafunyeyo ak'embiiri. Nti ennaku z'omwezi 2 kugenda kubeera wasofi nanto wa Sophie Nantongo. kale ate olyambadde babbitu ane ono manager wa Sophie Byonna biyenje bye. era ne babbitu sagwayo babbitu si promoter naye manager w'omuntu ennaku z'omwezi wogera tokutiira bali bagenda kukola crown ka Sophie akola nange ekyo kiryoke naye wandiyambadde ya Sophie olwaleero ndowooza ofunye kesi gyotwala ku poliisi. Nabitusi baffe. Uliriza ennaku z'omwezi nga 9 tuli ku Africana mu Gwokutaano tulina babitusi bwe bavaawo bagenda Kayunga bagenda Kaaliro bagenda kukalaga watu wangi naye ennaku z'omwezi 9 tugenda kubeera awo. temanye Kayunga gwabategese Kayunga ndi omu ku bategesi naye singa omwana yeekwata Kayunga ne bw'owulira musezi nti yaliyo yabambu wonna kati okole Kayunga tokoze yabbaya ati oba oli ku bibyo oba omenyekera bwere era akuyita mu nkowa nakkubi enkuba. Kale anko bassebo ne banyabo mbalamusizaako amanya n'eddoboozi laga payipa mutabani wa Nnabunyajjeeni era musayi gwa Ssemulunga gye tujjiddemu eyo kenzo yekigula ne Ali Mawali South Africa. tweyanza nnyo baganda baffe mwebalire ddala Singa Ali Mawali. mba mwatuutuusa ku makula bwe gatyo yesi Yatugulira ssimu ne tumukuba Tiana Banks. kaakati bassebo ne bannyabo mbeebaza okumalako wiikendi eno muli b'amaanyi nnyo mukama yeebale bateera mu bwangu neneebaza abasiraamu mwebale bannange wiiki ejja si ku sande yidi tetugisukka twebalize edikenzo tubidde akayimba akalungi mwami edikenzo saabayimbi w'eggwanga empologoma y'abayimbi taata weebale kutuwa akayimba akalungi tebayita nkulowoozaako Wakanyumidde. olaba osimba Omwana gali nti lyeryo eddoboozi lye twagala yakkakkanye eyo yokenzo waffe omutuufu yoyo banya mutolo waffe bawa minisita naye nga tebakyatijjanga lundi owange era munoonya munamubbirako mutijjirako totandika akava mu state house atunoonyeeko ate ayinza okuba n'atera mulekawo. omutuleetera ddi wano ngaaliwo beta oyina obujulizi nagategedde oyina obujulizi ngaaliwo beta Oli muwabuzi wa pulezidenti oba yagenze oba teyagenze yagenze kwogeramu ate namugalia. era tugimugala tunoonyaako ajja banoonya Abanoonye mu baali. gundi waliyo gundi Nabaye mwe noonye beta ne nani n'oli omukyala Abanoonye. ne faabu ne faabu noonya beta noonya faabu ne faabu mubanoonyeeko Kachumbari agambye mulwaki kenzo tabanoonya kumwe baandi. fe basiteekewoda mu ndongo ate bamu mwe bannamawulire kacumbali mwejjeemu ogwo omuze gw'okkuba abayimbi baffe ab'Uganda Naye ate nabo tebakola ebyekisirusiru. tetwogera bya kisiru ki Ebyekola bannamawulire mwe musinze okwonoona abayimbi ate baffe fe abasinza okubateekayo ensi endala zonna zezibateekayo ziwaana bayimbi baabwe ne zibasuusuuta akuba minisita nze muwali tiwakoze bulungi okuba minisita nvaku ebyo ngamba wadde example akuba minisita nze nkere nje mukuba minisita tasobola mukuba era ekyo tekisuubirayo kale jemba soka oyanjira Mulangira Jemba Kiweewa aspiring president Republic of Buganda. akoze ki erya jjerijo sirire Mulangira Jemba Kiweewa aspiring president Republic of Buganda. buganda tebaana president Anti Buganda ensi bagisuddewo eri mu bbanga twagala kwekutula kati wetumala okwekutula ngenda kunoonya kalulu kabwa nina president kyembuuza agambye Jemba obadde Joseph nga toliyo obadde oyagala kunyambako ku mannya gange. ekyo kyayogedde kyennyini nnyini waliwo omusajja ali omutamu Haji Hussein Kyanjo mumanyi obakaye makingi
yali ku CBS n'agamba Buganda yeekubule ku Uganda balina olimba tulina olimba lw'eggwanga tukole ssente nga tulina ministries tulina government kabaka waffe ennaku zagenda okudda nga siza mu nseke muto wange ennaku zagenda okume ajusayi kyagenda ali mutemanyi byafaayo byagenda okudda ng'alina waya zamuyiseeyiseemu bayalesa ekirowoozo kankubuzayo ekibuuzo abantu tuli wano ku kyoto manyi gyali kankubuzayo ekibuuzo tuli wano ku kyoto we tukwejjako ffenna ne tugamba nti ku kyoto Deviko tokyalinawo valu tonoonya engeri gyeweetongola jukira kawempe we yali yagala okwesala ku Uganda okimanyi segirinya yabirimu aliwo naye muto wange weesonyiwa ebyobufuzi leka gwe byogereko bwogezi naye tobiyingira agambye aspiring president republic of Buganda nti senga bamala Buganda nga bwe bagisuddewo nga bwe bagifudde tekyali Buganda nsi nga bwe bagisuddewo ne bagamba tekyali mu Uganda kakati ife we tunaamala okwetongoza ngaisi ya Buganda ngenda kunoonya kalulu kaba pulezidenti mu nsi empya olaba yasose n'agamba mulangira saawa zino Buganda ewakanya ekyokugisalako mu Uganda naye ye ataasa akulaze nti nakifuniddemu yakikiriza ebbanga tusobola okwebeezaawo nga Buganda nsi amawanga gwe gajja wano ag'ebweru emyaka egyayita ompuliriza bulungi we gaatuuka mu Buganda ne galaba ensi eyeetongodde ng'erina structure gye gatalaba mu nsi za Afrika zonna ng'erina paalamenti y'abataka ompuliriza bulungi ng'erina we bateeseza ompuliriza bulungi era we baatuuka wano ne beegomba structure ya Ssaabasajja Kabaka eyakola ki eyaliko ne bagamba nti tetulabanga nsi nteeketeeke eri organized nga Buganda ompuliriza bulungi we baali banoonya okuzimba Uganda eyawamu Ssaabasajja Kabaka eyaliko yakwata mayiro 17 ezo zolaba mu Central n'aziwaayo ku lwa Uganda eyawamu essaawa zino bw'obanga tosobola kuliorganizinga Buganda eyali omusingi gw'okuzimba Uganda eyawamu ompuliriza bulungi kitegeeza oba tosiimye emirimu Buganda gye yakola gyeyakola ekyokubiri essaawa zino wetwogereza mu gavumenti zonna ezize zibaawo omusolo okubeezaawo eggwanga lya Uganda ogusinga obungi gusinze kuva mu nsi ya Buganda kakati Buganda tuleme kwesiba ku bantu abatatwagala mu bufunze these people ompuliriza bulungi they no longer need us. Speaker wa Parliament emabega yagamba do not let those Bagandas to get numbers. President Museveni yagamba mbu fenga Baganda I will crush the Baganda. Now ali mutukurachinga yesaawo olwaleero banna Uganda abali mu Buganda baveeyo bayimirire wamu ne Buganda ompuliriza bulungi either batereeze Buganda bye balina okutereeza oba twekutuleko tufuuke ensi eyaffe jemba awo nyini siwa twali tugenda okuyita nesi tuli ku kyoto ate ekyoto kiri mu lulimi Luganda kyatandikirwayo era Buganda katujogerewo kati ninyo mubiri kulwana ekibi ababalirira ebitabo ekibiina ekyo kya Ubos bwe kyali kifulumya ebitabo kyafulumya maapu za Buganda nga Buganda teriiko maapu ya Uganda nga Buganda teriiko nga kuliko Southern Central ne Northern Central kati eyandibadde nga Central nga mulimu Kampala Buganda bwe yavaayo ne yeemulugunya ne batuukirira Mengo era olukiiko olwo ye Filipo etambula obudde buno eyakatikkiro nga bakanyiza nno bagenda bitunyuuza naye ate bigenza ate okutereera ng'ate naluli ekigambo Kampala ekyalimu ng'ate tekiriimu kyo ng'ate bazadde baleseewo buteesi waliwo eyafulumye nga mulimu North Central n'endala erimu Central kaakati mululi mwalimu Kampala nga yandibadde Central naye kati ne Kampala teriimu ne Kampala kati teriimu so kitegeeza ki kuba luli baavayo ne beetunda ne bagaba bakikoze mu nsobi ne leero kizzeemu balina ekigendererwa ekiteeketeeke ekyokujja maapu ya Buganda ku gundi then babeera nga bakijjewo Buganda kitegeeza nti evuddewo tandike ne Brian abakola enteekateeka ezo babatumya
obulungi ezo maapu za Uganda ekibiina ekyo kya UBOS ate toka webuuza ekibiina kya UBOS yani yakiteeka kyetaleeta Buganda gavumenti ya wakati ya Buganda era gavumenti tegeeza gavumenti erina enkola yonna gyesobola okukolamu neesaanyawo ekyo lwakuba nti nno nga bw'omanyi nti nno ssaawa zino emitimbagano gyajja osobola okukola maapu eyo nebateekawo Buganda abaana kati basoma abaana bayigirizeeko ne balabirawo ekintu ekyomu maaso ne bakirabirawo kino kati ssaawa zino babala kino kubanga singa bibadde ebiri ebyedda twandibadde tetukifaako nga tugamba ate sentro kwekiri fe tumanyi sentro yewano etegeera tetumanyi sentro nti wewano kati bakitunuulidde ekituufu nga tuze mu mazima gavumenti eyagala kigambo kye bayita Buganda ebyaddala nze mu ndowooza yange olw'ensonga bw'otunuulira Buganda mu Buganda wano gavumenti kiba kizibu nnyo okuwangula akalulu kaawo kati mu mbeera eyo ey'okuba nga kiba kizibu okuwangula akalulu kaawano era omuntu atakuwa nawe tusobola kumwagala otegeera kati naffe tulina kulwana bwezizinga nga Kabaka bwe yayogedde ayagala okumanya lwaki kino kiri bwekiti kitegeeza nti bakulu n'abakulu basobola okutuula ne boogera omukulembeze n'agamba neyeebuuza ku bantu abakola maapu lwaki mwakikola bwe nakyo bayinza okuba bakikola kiri mu butanwa naye mu butanwa lwaki Buganda era kubanga bw'otunira zonna zonna baziteekayo bulungi mwakawunga bulungi naye bw'otunira Buganda nebakyusa kati nze mbadde nsaba abaguzi n'abakulu olw'ensonga nti nno tulina Kabaka waffe asobola okwogerezeganya n'emikulu munne muzeeyi ekyokubiri nti tulina Katikkiro ssaawa yadde Kabaka asobola okuba nga tavuddeyo Katikkiro asobola okulwanirira bwezizingo ne tumanya guno omwaka nga tegunaggwako ne tumanya lwaki maapu yaffe neddayo bulungi nga bwe yali ate nsaba gavumenti ekirwanyise nga akalungi kannakola kannatuuka kubanga kino kigenda kuba ebituli mu gavumenti eno yes kubanga Buganda kituufu gavumenti ebadde teyinaamu mukyabulamusawa zino ekizze kiraga nti nno baagala giflashinga evirewo ddala kitegeeza nti akalu ka 2026 gavumenti ejja kukola bubi nnyo otegeera kati nze badde nsaba gavumenti etereze ekyekintu naddala aba NRM abali eyo nga musobola nga muli ba Buganda wabule abasajja abali mu gavumenti kubanga NRM erina n'ekibiina kya Buganda caucus kati nze kyembadde nsaba gavumenti ekibiina ekyo kya Buganda kuba kigenda gisuula nnyo wano mu sentro yadde era ebadde egwa otegeera okujjawo kwayo kulina kyekugirisa eri Buganda nno bw'okeera ku makya omuyita Kyanzi Steve oba yeggulu kitegeeza oba tosobola nakuddamu kwesimbawo ne maama we abatasobola kukkiriza era we batuuka mu ddwaliro olwadde ofunye obuzibu batuuka banoonya linnyo olaba bino bye tweyita mbuno yenze Devicom bw'ogenda mu komera nga nze bakubuuza ani gw'onoonya ti Devicom kumbe bawandiise lugo wa David otegeera kitegeeza baba tebasobola kukufuna abagagamiro tetumuyinaawo wa kati Buganda abaana bagenda okuddako bajja kumanya nti Buganda teyaliiwo otegeera agamba ovaawa nva musenvu webale nnyo yensonga lwaki ssaawa zino omwana mu primary oba secondary bamubuuza ani president wa Uganda n'agamba Yoweri Kaguta Museveni otegeera naye ebirembe giri baali babuuza ani president Obote Kigundi kati abaana bagenda okuddako bajja kuba tebakimanyi nti no waaliwo ne Buganda amanyi Southern Central Northern Central webale nnyo ekyo kibi nnyo wakiri kale singa badde baagala okuneminga nti no waliwo Southern ne Eastern manya na Northern iki nebalekako aka Buganda Northern Buganda otegeera ne bakirekako batandikawo bya Central kati lwaki ssaawa zino tekuba oyinza okugamba nti waliwo Northern ate Central kitegeera bwe twali tusoma campus wabangawo Northern Eastern Western ne North nga Central naye eriyo kikuŋŋamba otya nti Northern Central otegeera
Lubowa David oli musajja Muganda Nakabala era mba Masaka Nakabala mba Masaka ebuddu wali ekabwami nayitako ne mu Lwakabaka mugasaza sasa ne kubaka obwezi ensonga bwazirabye wazirowoozezza otya mwami Museveni mu Buganda wano tafunanga olwokubaka mu Buganda era kikugwisibwa okumusumbuuka kubanga Abaganda bamukkiririzanga ebivando gavumenti si bingi omanye dde Abaganda bali nga balimu wano kati Abanyankole bagenda mu buyinza omanyite Abanyankole bakyasinza okulunda ente kyokka omunanga omuzigo Omuganda gwalino si muzigo Munyankole muzigo Muganda era kuba batuuka embalala nabo abanyinyi bagamba amagita Amaganda kasa agati Omunyankole buli kimu bwekyetuuma n'enkoko ennungi bwe enkoko eŋŋanda si kubyetuuma ekyali kituufu afuna oluguudo obadde bulimumanyi lwakuba tukuyamba buyamba kakati omuzigo ogwo kibaluma nnyo okubanga ente bazirina n'olwokutuuka lwe bagamba omuzigo Omuganda akati akabi kaba Kanyolo enkoko eŋŋanda eddako eba Nzungu teriyo nkoko Nyankole kakati olaba laawundi eyo ku Bulanga awo ani Kabaka taweta kukola ye nga wajja wagenda kati omukulu yajja n'agira ati yayita okuyisa kyamwenda kimuluma gali kisoboka waliwo yali owa 2016 pulezidenti yakolyako yayitako Ssaabasajja Kabaka mu Entebbe yali si 2016 mba sirabidde olwamala okugabula Ssaabasajja Kabaka nagamba ng'omanyi bano mu Buganda Ssaabasajja Kabaka yegakkirizibwa okugabula Museveni n'anyenya omutwe ati ng'oli ali mu State House gyagabulidde naye nga pulezidenti yafunye buli kimu ebintu bya pulezidenti Museveni omutwe si bingi bitiibwa agaya ate nga Abaganda alina buyinza Kabaka alina ebitiibwa alina buyinza ng'ate Abaganda babyesereza omanyi Abaganda obalaba basembeza nnyo banyiriza buli era ogenda kwegala gavumenti eri mu kukola ejja kusobola kuyitamu olw'ensonga katweyagala nze omukyala gwe nnyina Musoga buli eyanyanguyira Baganda banambu alina badduka naye asigenda kubeera nga suuna bbeeyi kyokka ate nga n'Abaganda abatuufu gye bali naye wotula nolaba nga Muganda muno muganya okutambula kyova oddukako ejjinja obanga Muganda ono bwewanyanyulira balina bangi bwewandaga gwewandaga sirina mbadde mbalimba badde nga ntimunyankola awedde emirimu abadde agenda kuwulira akaliro twagera tweyagalayagala nti Omuganda yawasa Omunyankole Omuganda yawasa Omukiga kugamba katuli mix emusisukaali yo gavumenti nayo nakola etya waliwo ekintu nga kyagenda wala nalabyeko Omubaka Muhammad Nsereko manyi essaawa eyo nebyanfunda kwa bisalo ebalamu obudde bwefiiriddemu butuuke bantu ate buli muntu yenna wa mugabo waliwo omusajja omuprofesa yegena paka embuga yekukuba nayingira mu kizimbe yagipaka nga galumaba yebaseewo nakitaba kamazi kati agenda okwa mu kizimbe omupiira kati naleeta sikula naleeta okusumulako naye nga mutati gyasumule tegenda mukataba k'amazzi wali ayagala okumala okujjako natingatalako nateeteetya naye ng'omulalu yamutunuulidde
kati ava akwate siba kwebulekeddawo ejje kulekerawo namugamba osikazzako ebikuyire ziriko nati kati genda ngaogyeko emwemu osibe gunokubaula profesa mulamba yakola najjako nati emwemu navuga kyazikozesa akati nalabye omubaka muhammad ali saudi arabia yagale gavumenti ng'enaagwa abakulembeze ababeera mu buyinza ababaliraanye batandika okuba alipooti ey'ekisimu nga tekwatagana nga tebabawabula aleeta lipooti gy'ayagala nga kyategeeza kyo okusiza ku byalaba gavumenti eno eriko byekola abagisembedde baleeta bulensi lipooti bakubaawo ku mmeeza kubanga essaawa yebyatera akacumbaali ebintu bye twetaaga kuba ne gavumenti yayadde ekolera abantu si kuddira maapu kugyawula kuno kugizza kuno kati aha tugenda kuza kuba mwami Museveni kyayagala kikola wanaamala okugyawula ate zi service ku Buganda akole delivery wansi kati kiba kituusiza mitima gy'aba oba obadde tomuwagira ng'oli wa Buganda ng'oba ogenda muwagira oba ogenda kumuwagira kati essaawa ya leero tulina ebintu ngaegambye omusajja akola akainga kano okola si musajja muganda akembiri si muganda tukakakola amakooto gaffe akola amakooto wano lwakuba naffe abaganda tuyinamukko omutima gw'obuteeyagaliza n'enkwe n'oganda okusapootinga ebintu ebyaffe ngenda kuba n'example za mirundi egi ajami siku yakolako muka app omusibo okutegeranyiriza social media mukalianga tikito nkayina ne ku ssimu naye mwagala okajja nagenda kumba akalisilo yo tv omusajja yakola mubi app eri naye abayimbi bonna bagenda ne beewandisa naye tewali agiranga no bayanga jaminda amu akaluka yali akoze ndowooza app ako tuba kagobeyo lukafulumira kana kituyamba kali badde kajja kukola lwakuba nze ebbanga lye nakabeerako bakalisilo ne mazima ati bwe bakalisilo ali baketaagamu upgrade singa bali bamuwagira naye badde agenda akyusakyusa byagana wantu alina omwenge gwaffe nga era bagukola mu muwogo si engule bajje mbabagana okunywa engulu obasanga basaba Guinness obasanga basaba kiraabu kyusa mu lulimi oliko musiraamu omulangira Jemba ng'atawagira ngule amanyina okukubira nti ndiwakati kati kaputega mmuga tumukyusa tumyeko amazzi agookya ne bwe yalibadde nga musiraamu tikigana gwambambeeredde omulwadde aleeseosasinanganga kati atolenga egibakuba empiso singa onywa muka kaputeni mmuga niogenda kutereera ecupa gyagenda ey'emisinde mulimu ecupa y'emisinde akembire amazzi twayina wano layini ya Buganda kettu yagaana nga ffena tuli ku MTN Airtel waliwo n'omuyimbi omu yakola proposal mu Airtel agenda okugendayo okutwala ng'ate kuliko namba y'MTN ku proposal ye kuliko MTN ate ng'asa mu Airtel amugamba genda ekyova olaba nti naffe ffeffe nnyini tetwewagira kampuni ziri ekapeekaawo n'abaana abakolayo bonna beeri engulu kampuni ezo ziri ekapeeka ono zayogerako Brian abaana bonna bazikolamu beeri kati nze nasitulako abaana b'emakinde nga mbatwala okubawo emirimu eyo naye mbuga Katonda mu ggulu twavaayo abaana baali 8 abaana aba era kyova nti gavumenti kyeyesinga okukola fe abaganda abamu si bonna esinze kubamanyira nnyo mu kuwemula nebawa emirimu omuganda ayimirira ku leediyo n'asooka akolokota muganda munne kati kankubuza ekibuzo seemukamu atuwa obuwangazi 226 ojja kulako omukulu w'amadiini Sereko nga ze pulezidenti ojja kuba oli awo olabe Ivan Kisaaki ng'ayingidde ojja kuba okyali awo olabe omukulu Matayasi Mpuuga ojja kuba olaba Nsereko ono comedian owekawo empenga naye azze ojja kuba oli awo kati nga Robert Kyagulanyi Ssentamu naye akoze eki awo bonna baganda ate waliwo n'abalala era okutegedde bulungi awo bonna baganda era 26 Dr. Kizza Besigye yali ku CBS n'agamba
abaganda tebayinza kufugaana olw'ensonga zino siga nti balina bisaanyizo naye tebeeyagaliza bawoza kimu bw'omuganda teyasoma n'agamba omusajja aggala geeti liwala engoma z'okkiriyalinda ebintu afuna miliyoni 3 yakyogera ebiseera ebyo yafuna miliyoni 3 n'agamba waffe modota n'amubuuza bamutegeeza ati nti wewasembalala mulyankole afuna miliyoni mmeka omukulu Besigye n'abuuza omuntu okugulawo geeti emmotoka efume kyetagisa kusoma n'agala lwaki abaganda temuwagira muganda mulamu ng'abadde azze okwesimbawo otulya mu kinaana mu kwesimbawo olw'obwaliwo omuganda eyawangula muganda muna yamuggyako n'aleeta obote kugamba abaganda nga ffeffe nnyini wojja otugoberera tulina omuze gw'obuteeyagaliza awo wenyini kankubuuzeemu ekibuuzo senga nga maapu ya Buganda senga kikakasibwa era nekizigalanga bwe kiri abantu bano abadde bafuna ebintu inform of Buganda for example n'ogula ettaka nga kuliko Buganda Land Board yekuwadde n'egundi biba bikyasobola ogenda mu maaso ate kyovaolaba era amayanja yasooka kulwanyisa era kyembanenjaki kyamayanja tunula omukulu minisita mayanja minisita simanyi w'amataka yayimirira nga musajja muganda n'agamba saasajja katalina ttaka yadde neeri naye kyamukisa bungi kuno kabaka yavuddemu eddoboozi bavuge mu mbuga z'amateeka wano wetegereza abantu bonna bakulembera abaganda okubanga babakkakkanya bafunayo omuganda ogwo namwakati kwata ettundutundu ly'emakindi ero oliraba gwetembeete eri ate okumanya gavumenti eno ezannya ebyobufuzi ebiri smart ebizannyo okuva eri waggulu paka eno wansi nejjanga ebaawula bagenda kuwa ekyokulabira kuza olunaku omuntu ali ggulu nga tuli ne abetex Keti mbungali mu Amerika ebifaananyi byafuluma ali mu state house nga akulembedde ekibiina ky'abayizi Keti ng'ali mu state house abetex ng'ali ggulu ne bapromota ono alina bayizi akati era kyovulaba bagenda okulaba bbalamu ono omulimu gumulemye era kati wekiteekawo agikavumu ono ne Keti ono bagumuka obbalamu sobola okukwata ekyaminisita ky'abakadde n'abavubuka sorry yakulembera ekyaminisita ky'abakadde n'abavubuka sorry yakulembera ekyaminisita bbalamu balamu minisita abavubuka yoyo abaana n'abavubuka bali myaka ebyo omuvubuka akoma ku myaka 45 ene tuveeyo kakati ng'olaba nti okweyawulayawulamu kutandikira ddala wansi bakozesa gwe wegendeze bugu ayimirira ku federation n'aweereza Bobi ebigambo ne Bobi n'asinzire n'atamukiza n'aweereza muwoozi naye nga wano bonna bubbi balubaana banda ya Nakalanda abantu bidde bagamba nti kero kyekigambo wano Bobi wansobyamu ye tusolovinze tutya tukwate nga abaana abaawamu kyokka n'abataka abeeyita nti oba abantu bakulu mu gavumenti y'ewakati mu gavumenti y'emmengo batuli abantu bano nga beeyuza n'omu kubayita etegeeza obuzibu nabo buli ku bataka ffeffe nnyininyini abaganda tetweyagaliza awo nyini tugenda kukomawo laga paipa sebo erinnya lye eryegundi sirimanyi nze Kisekka neddira bamuzaala Kyengera banzaala Masaka Ssenyange obeera mu Uganda aba be bano abajja wane ndi Muganda niwawu Muganda noli ate Muganda wawo Oluganda lwe babeera balunda bawajja tolumanyi ne bakulula era Ssaabasajja Kabaka waaligwa wendigwa ojaggwawo bwombi gamba wendigwa waaligwa gwasookawo ani kanso n'emijoozi agenda tugulira emijoozi genda maaso ku nsonga eziwalabye maapu ku nsonga okusookera ddala Mwami Museveni katusooke tumwebaze kale waaba yakomyawo Obuganda si ekyo ne Ssaabasajja Kabaka yamukomyawo tusooka tumwebaza olw'ekyo naye ate nga tumaze okwebaza ate lwaki bino byonna ebizzeewo ebyobutakkaanya kirabika bubi nnyo
kirabise bubi nnyo bufaate obuganda ndaba abunyigiriza nnyo obuganda abunyigiriza nnyo buli kimu kuba kati kansuke nkuweyo n'example mwami Nalukoola congratulation yawangu bamuganye okulayira naye bamuganye okulayira okumukwata ng'ayingira parliament namuteeka mu namukiriza wadde kugamba mbuoba electoral commission ate like ekyatunulamu ekyalaba paka omukulu w'akakiiko yagambye mbu akakiiko kalina ebbaluwa gye kalinda eva mu Kampala kabalagira ennaku 7 we yakyogeredde akola akakiiko k'ebyokulonda baage balina ebbaluwa gye balinda okuva mu Kampala simanyi bikoze omanyi ebintu byabwe ebyokufeerafeera tebanakugifuna n'agamba naye era gudu ennaku tezinakugwako amateeka gabalagira ennaku 7 era tezinakugwako kati zaweddewo ku Lwakuna anti gavumenti mu weekend tekola tulinda mande kati ne ku mande in case nga takoze ekitalayi katulinde tulabe kati kyenkugamba muganda ebyo byonna bizaayo baganda mabega ye ayagala kuyikeninga baganda naye abaganda bano balaba balaze obwagazi nga woolaba emisinde gya kabaka abaganda bagijjumbidde bulungi buli mwaka neweebambuka kati ndowooza ayagala kunafuya buli baganda bwe bakuŋŋaanira alabe nga anafuyaawo kujere weegendereze ne webuba bululu mwami Museveni we tabala buganda balabala disitulikiti zonna ez'enjawulo obuganda n'abulekanga lwaki sebo olaba obwo obululu bwoba oganye okubala tugeze mu Central wano mwami kyabubala ne batuŋŋaanayo yala bamusize naye nabo bonna baabubaze bonna baabubaze naye agenda n'abulekayo ate ekyo lwaki abaabikola ate n'ekirala nze kyenjagala okugamba bantu bonna abeetoloze Museveni mulekenawo okukola kati nkuwa egizampu nga yeyabadde mu kampeyini bamuwadde lipooti nti bafye obululu bamuwadde lipooti fayina naye naye lonyini abantu naye yeekubemu mu mutima mwami Museveni alabe mbu bano abantu be bamuzannya zzaala bakolagana nabo bagenda ne balonda abantu ne babateeka mu kitundu kate we butuuka ebyokulonda tebabaayo kubaba tebeewandiisizaawo naye wano mu kampeyini ogenda okulanga bakuŋŋaanyiza abantu bakoze eki babaleese byonna byonna omusajja buli waalaba nga yalabye ku bantu wali mwaba mugandi wali before the elections ate election we zituuka n'alaba results nga yabadde mu kyakubiri ng'ate bamusinza obululu nga mutwalo kyo nno kimulaga mbu nno talinaawo maanyi alina kunafuya wano mu Uganda abunafuya abukube ku ttaka nowaaba ayagadde nga mugambe yakoze n'ajjako maapu nga Buganda takyajagala ku maapu kati ekyo kibi kyakola so kyekirina okukolebwa obudde mu ekirina okukolebwa nze nsaba mwami Museveni nowatali tusaba mwami Museveni ne kampu ye bonna nga bwe bali mu bufuzi bakwatagane ne Buganda kuba sisuubira n'ekyo ekintu waba yakikoze alina okuba nga alina abamu oba beyatudde nabo kiri muto wange byagambye embwentezi nyingi kuba kati babaga batetteeka bwerityo ne bagaba bagenda natujja ku maapu ya Uganda nga musibisemu ababirimu abali mu Buganda mu abo abataka tumanyi tulina ababaka ba parliament gye bali abali mu Buganda bangi naye era ng'oli wagambye enkwe babeera mu ebyo notaddayo kaloloka singa yafukuseeyo dda n'ayimba oluyimba meeya waffe bakayemba niyo walukagaleka ali mu kuyimba naye ate tetunnabiraba bibina kubanga bitandikibwa kino bakayemba singa bakiganye dda bajja olusinga bava mu Buganda singa bakiganiddewo olabanga abakulembeze bwe bajja ne bekalakasa baali bangi kati kapanso ne kakubira n'oluyimba olaba wano kati kakubuulira ekizibu ekiri ku Buganda wano okumanya nti mwami Museveni adde akola ebintu bino ng'abigoda ng'ekigenderere omanyi wano tulina Ssaabanyalo tulina Ssaabalungi tulina Kamuswaga kyokka bonna bali mu Buganda kyokka bonna obalaba bali mu Buganda n'Owettoolo waliwo Owettoolo waliwo olwo gwali bakwata ne basiba Oweegundi Omusinga si owe Rwenzururu naye nga bali mu Buganda si mu Buganda
abantu obona bolaba bano basoso be bali bano basoso Uganda tulinamu kujastika muswaga tiramu ka muswaga naye ng'abantu obona bolaba era basula bandibadde baati era sokuba bagaana ogenda kabaka bamugana okugenda ebugerere kulaba nti mwami Museveni oba ali kukwawula agenda kati asooke embawuleko nkakase obulwa obutuufu bwe naafuna bwe buliwa obunaava eno ewammwe mulyoke mundabe kubanga kibanga gamba nti ewakiseka yafunye akawukagamba yakajjeewaani yamuwadde kati alinga gati wamala okututemako n'atwawulako kunatuka mukulu nayagamba olabye tujje temunjagala mukadde kano Buganda erina kukola mukadde kano ekituufu kiri nti nze siyenza ateekeddwa okwogera Buganda kuba nange siyenza ategeere naye mukadde kano bakulu baffe abakwatibwa ku nsonga ono ngaokitibwa Katikkiro kugamba basaabataka singa bavayo batubula ifa kukola kubanga be bataka b'ensi eno bebananyini ttaka aba Buganda Region abakulembeze b'ennono singa bebasose n'okuvaayo BBS CBS singa zakoze dda pulogulaamu nti okusinziira ku kintu ekitambula si kituufu wabula ensonga eteekeddwa kubeera bweti ne bweti bazigalenga paalo oba ekyo batyo ziggala twalabako eyamira ensanafu n'azoogerako nalaba Bobi Wine abyogerako era Bobi Wine yali ekyogera dda kino Bobi Wine yali ekyogerako dda naye ng'era olaba nti era bakulu baffe bo tebafaayo Bobi Wine yayogera n'agamba nti Buganda teriiko ku maapu ya Uganda ekyogerako dda naye ng'olaba nti bannaffe bo bakulu baffe abantu batusomesa n'owekitiibwa Dani Mulika naye yakyogerako naye ng'olaba nti olwakyogera bakibuusa amaaso kati ne weebuuza babirekedde ffe kirisaasezake kyagamba nti emiti emito babirekedde ffe ate nga ffe tumanyi nnyo kubanga netufuna kusomesebwa kuli awo nti singa CBS eyo giraba erina pulogulaamu namba ng'esomesa ku bintu bya Buganda ng'oba yafuna olunaku kola nti olunaku lwa kadongo kamu neka kati Brian webeera nga kyali kyegituuseeko tegeze bigenda mu maaso bigende mu maaso okuddayo katono bw'otunuulira ffe tulina Abaganda tulina kiri kyetwogera eri mukabaka atange okanyiiza mu pulezidenti waligwa wendigwa okitegeera kitegeeza nja kubeererawo Buganda mu mbeera yonna saawa zino eŋŋombe eyo waligwa wendigwa ekituufu twandibadde tuvaayo mangu nga tuvuddemu ebintu ebya social media kuba social media ebyo ebintu biri ku social media wokka tinalabako wa byabufuzi avaayo ku kyokka okitegeera olaba nga bwe tulaba nti waliwo pate ezeetaaga Buganda ez'opposition zonna zeetaaga Buganda twagala abakulembeze ab'omu Buganda oba wa Mityana oba waawa oba Central oba biki Kampala biki muveeyo mutulage ekyokola nga bwe mwavaayo ku OTT otegeera nga bwe mwavaayo ku OTT bwa honorable mwenna muveeyo mugambe nti no kati bannaye tuwakanya kino era tugenda kwekalakasa lwa kino oba tugenda kwegugunga lwa kino otegeera kubanga sawa zino ebyo ebya maapu biri ku social media biri ku TikTok biri ku ki byogerwako kubanga sina bituufu okitegeera yes Buganda tenavaayo kukyogerako fe abali mu byogerako ku TikTok ku social media fe ababyogerako naye ate abakulembeze tebanvaayo kubyogerako lwaki otegeera twandibadde tuwulira mu kibiina kya NUP nga Omuganda Robert Kyagulanyi ng'akyogerako n'agamba nti yakyogerako dda naye olwedde kati kino weekiri ku social media yandize essaawa zino n'atugamba nti bannaaye kiri bwe kiti ne bwe kiti mwenna abakulembeze b'omu Buganda baonale b'omu Buganda bonna tulwana kino bonna ne batandika ne basimba mu bwongo naffe ne tugoberera otegeera nga tugendewo Omulangira tandikira ku nsonga ya Oweekitiibwa Mpuuga yagamba ajja kutuuka n'ejjembe okulaba oli ng'ayisa mu Kabaka amaaso era byebimu ku byamujja ne mu NUP ng'alowooza nti nno NUP tewa Ssaabasajja Kabaka ekyamujja mu NUP yabaka ekido alimba era BBS nemukyaza nnyo ne CBS nemukyaza nnyo mu kaseera kano eno
kye kiri okukolebwa omulangira jeni myaka embiri ngenda kusaba ekisonyiwo ngenda kusaba ekisonyiwo ku nsonga gy'otandise nayo nsaba kunsonyiwa nti sigenda kusobola kwogera ku mukulu mpuuga kubanga specifically gendi amakulu ge gafuuka makulu naye olw'ensonga nti tuli mu kwogera ensonga ez'amakulu ate zikwata ku bannayuganda ffenna abali mu Uganda abaganda n'abatali mbadde nsaba obudde obutono buno bwe mumpadde okubukozesa okwogera ku muntu atasobola kuyimirira ku bigere bye mbukozese mukwongera okukunga bannayuganda okugatta eddoboozi lyabwe ku bannayuganda ffe abakyayogera kinnoomu ku platforms zaffe entono ze tulina okulaba nga gavumenti mu bwangu obw'ekitalo etereeza maapu y'eggwanga oba si kyo erangirira nti eyawudde Buganda ku Uganda kubanga Uganda bayinza okuba nga essaawa zino abakulembera balaga nti mu Uganda tebeetaagamu Buganda olw'ensonga mukulu Kacumbali wemba nga nkwetaaga naawe oba olina gyonneetaagako so nze okukkaanya okutambula wamu naawe nina okubeera nga nze ntuukiriza ggwe byonneetaagako nga naawe otuukiriza byenkola ki byenkwetaagako mu nsonga eno ensonga eno ereme kubeera yakubalanga omusingi gavumenti gweri mu kusima ku Buganda musingi mubi naye tetandise leero gavumenti yatandika emyaka mingi emabega gavumenti olutalo olwali lubadde wano mu Uganda olw'amaanyi okwekalakaasa okw'amaanyi okutaddangamu kubaawo okusinga enneekalakaasa zonna ezizze gwava ku kugaana Ssaabasajja Kabaka kugenda Bugerere gavumenti yagwinamu omukono gw'amaanyi nti amagye ga gavumenti ge gakozesebwa batonzeewo bassaabanyala batonzeewo boundaries ezawula kooki okuliza bulungi baleese obuntuntu bonna bwe baali bawuliddeko mu bitundu bya Buganda okugaziwa okubeerawo eti edda ensi zakonkalinganga nsi zinnaabwo zo nga bajja ne balwanagana ne bunjolo weesinga eri ekitundu ne bakikola ki ne bakireeta weegira ne bakiremesako ekitundu ne bakikola ki ne bakireeta amawanga gonna wegatewegagaziwanga essaawa zino wenjogerera nina obulumi era nsaba naawe nkusonyiwe okubeera ng'obulumi bwennyina oba okwogera ku nsonga eno etuuke ate osobola okuzireetamu bampuuga abatalina makulu wuliriza nnyo kyenkugamba wuliriza kyenkugamba omuntu atasobola kuyimirira ku magulu ge tunamwesiga tutya nti alina kyasobola okutuyamba mukana akavuyo akaliwo ekirala nsaba kugamba bannabyabufuzi bwe tulinamu obwesige nsaba kugamba bannabyabufuzi bwe tulinamu obuki obwesige nti mmwe obwesige nammwe tugenda bubajjamu we mutayimirire wamu mu lutalo lwa Buganda nsaba kuwabula eri abantu mwenna abatali Baganda abali mu Buganda nsaba kubategeeza nti mmwe abaliwo essaawa zino mu Buganda nga temuli Baganda Buganda tebayinaako buzibu kubanga tereze mmwe mwekka yalera be bajjajja mmwe njagala kugamba mukulu David Komwe ekitubonyaabonya mu Buganda n'amannya gano ge mulaba musoma nti nno bakozesa Abaganda munnange abantu bangi abadaputinga amannya ga Buganda nga si Baganda ekyo njagala okitegeera era tulinamu abantu bangi nga bamawanga malala naye ng'amannya ge balina gaki ga Buganda naye nga tetubalinaako buzibu kubanga wano mu Buganda Ssaabasajja Kabaka yali musembeza tolinawo osobola kunnyonnyola Buganda bwono mukulu Ivan emyaka 4 emabega buyinza okutankanatanga oyinza obutasobola kunnyonnyola Buganda bwa Emma Sserugo ompuliriza bulungi busobola
okitegeera bulungi kakati nsaba kutegeeza nti n'obuganda bw'amayanja nti n'obuganda bw'amayanja ono ali minisita wa Museveni ali mu kumuyamba okuvuluga obuganda era nabo bukola ki butankanatankana bwe buubo busobola okufaanaganako obuganda bwa Mpuuga n'abalala naye kitegeeza tetwagala kusinziira ku manyi kugamba nti nno abanyigiriza buganda baki baganda naye ku luno omulundi guno mbadde nsaba tusinziire nga bannayuganda abawangaalira mu buganda waliwo abantu ng'ebijja byabwe biri wano ebya jjajjaawe ne jjajjaawe ne jjajjaawe nawulira abanyarwanda nga beegasse nga balwana okugamba nti nno bannayuganda lwaki tebafuna passport n'ebirabo ompuliriza bulungi ng'ensonga ze bakuwa ozimanyi abanyarwanda abo abaava e Rwanda we baali bajja mu Uganda banoonya obubudamu amawanga gonna gonna agali mu Uganda gaababoola kiri enirikodi mukinoonyerezeeko mu byafaayo amawanga gonna agali mu Uganda gakola ki gaababoola njagala kutegeeza nti abanyarwanda nga bava e Rwanda bayita mu Ankole Ankole yababoola yabatyo basembeza nga tennaba Ankole kutya kubasembeza na kubaboola ekitongole ky'amawanga gonna nga olaba UN ekyaliwo mu myaka egyo kyagaana okuligaadinga abanyarwanda nga balefigi ng'abanoonyi b'obubudamu ekitongole kya UN ekyaliko badde kyagaana okutwala abanyarwanda abaali babonaabona abaali banoonya obubudamu okuva mu nsi yaabwe kyagaana batwala nga abanoonyi b'obubudamu kiri inirikodi wekimala okugaana okubatwala nga abanoonyi b'obubudamu batuuka mu mawanga agali mu Uganda buli ggwanga lyatukola ki obbasembeza bayita mu Ankole ne bayita mu ggwanga ly'Ettoolo opuliza bulungi ne bajja mpaka mu Buganda Ssaabasajja Kabaka eyaliko n'agamba bano bantu nga ffe tetugenda kubagoba kulema kubafunira we babeera naye bano abantu abazze wano balunzi kubanga kyekyali ekyabwe kye bamanyi Ssaabasajja Kabaka n'akwata olukoola mu lukoola n'awaayo abalunzi abo babeere mu lukoola nga teyabawaddeeyo mpaka ng'abawaddeyo ensi yaabwe weeriterera bakole ki baddeyo njagala kukutegeeza nti abanyarwanda bonna abali mu lukoola nga bandaba wano ku TV nsaba kubategeeza nti bajjajjammwe Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ono essaawa zino gwe bali mu kuvuluga bajjajjaabe be baawa bakadde bammwe obubudamu mmwe okubeera wano mu Buganda okufuniramu ebirungi n'ebibi bye mukoze eki bye mufunyeemu bannange muveeyo muyimirire naffe mu luno olutalo era njagala kutegeeza nti n'ekyankwanzi Museveni gy'atwala abantu okutuukiriza ebigendererwa bye lwe lumu ku lukoola Ssaabasajja Kabaka lwe yaba abanyarwanda abo boolaba mu Luweero eŋŋoma n'ebitundu ebirala bye bimu ku lukoola Ssaabasajja Kabaka lwe yawa abantu abo bali banoonya obubudamu njagala kubategeeza nti abantu abo abajja mu ffe n'amawanga amalala agajja mu ffe gazaalibwa wano ne gafuuka ga wano galina amannya ga wano ompuliriza bulungi era gafuuka bamu ku ffe tugenda kufuna olutalo lunene tetuwaliyo muntu alowooza nti tusobola okwawukana ne baganda baffe tekisoboka bo yeffe nabo naffe bebo naye kati kyetwetaaga kya mirundi Pulezidenti Museveni ne gavumenti ye eyawakati kuyimirira ku bigere byayo koleni ne gavumenti yammwe ya gavumenti nze sikyagirimu kakati gavumenti ya Uganda kale kwekola ebintu bibiri either okusalawo nti tekyetaaga Buganda yeetongole ng'ensi ku lwayo oba okutereeza enkolagana yaayo ne Buganda kubanga Buganda ereze Uganda era esaana omutemu ogw'okusasulwa senga eba eyawukana ne Uganda anti newo Buganda bwe bwagireeta olutalo nga luganye yali eremereddwa ya Buganda kwadaputinga Buganda era njagala kutegeeza nti olutalo oluleeta Museveni mu gavumenti eyo terulimu buwanga bw'Abanyankole yadde Abakiga okitegedde Ivan obuwangwa obuliwo bwogerwako buli Luweero bw'Abaganda kanno kakulaga Ivan ebintu gavumenti nebisee okugiri mu munnange sibindi era okulaga nti Buganda y'amaanyi oba n'Abaganda b'amaanyi olaba ovaala n'ogenda eggulu mu ppaka osanga bayize mu Uganda sebo Kampala
Wova n'ogenda Adjumani sebo Kampala kyokka wova n'ogenda Embalala era osanga sebo Kampala akali oli stage ngeyita Mbala ali kuzambala mweka teri yeyo stage Mbalala bokka kyokka wogenda wonna osanga bitemuka mu Uganda nga ate wali mu Uganda ngenda kuwa ekirala government is mugeya 107 birthday marathon ya president okuduka kwa mukolo kula kabaka okugula mujozi ajja kufuna okuduka kugula jampaka okudukira president Museveni amazali bwage agensanvu mu omukaaga kwa mutwalo pakiti bwekati tujirana mu state house teri ajajigula ayi ana abayiza okujigula bayiza okujigula bajja bagabira mazisuula akali jali kino ogiraba kajino bajigula balwange jigwa nayo ne company ne zijja kati president abira obusesa olaganya omusajja ekituufu kiki kubanga kino kyali kirowoozo ky'abantu so si kya Buganda si kabaka yatugala nagambwa akakati birthday yange mugulenge views bantu bebateesa bali obwakabaka bwa Buganda nagandi sasa kabanga kuza amazali bwako kiva bwe bamala okula emijozi sente ziva mu zina zikola abantu ne babira bakolo ate iri isira onoonya wuwa we ziba ziraga kyekimu ku musolo gwe tuwa nti onoonya wuwa we gulaga nga tokola era ifa bikubula ndowooza omusolo guli wano mu Uganda ne mu Buganda abantu bakyasinza okwebasikanga bamatu mu mutima gwabwe. Okay, basebo ne banyabo ensonga zezo ndowooza muziwulidde bulungi tuyinza obutasukakaawo ensonga ya Buganda. Ekirala kyenjagala okutegeeza abatulaba osibula njagala kutegeeza abatulaba nti endera gavumenti ya Buganda gyerabiridde mu Uganda n'amabanja geeyina President Museveni gagireetedde tasobola kusasula Buganda n'essaawa zino wetwogerera naawe nsaba kutegeeza nti ebizimbe bya Subiru babipangisa era babisasula ababaka ba palamenti okubeeramu Kingdom n'ebirala ompuliriza bulungi nawulirako n'ababaka awo Ssemujju ng'akompeyini ensingi ennungi nabakuyita batya okulaba nga Yesu Subiru ye yasasula kubanga byabwe naye amakooti n'amagombolola gonna g'osanga buli wosanga prison ku gombolola buli wosanga amagombolola ago ga Ssaabasajja Kabaka era gazimbibwa ku ssente za Buganda okitegedde bulungi essente ezaki eza Buganda naye ne kooti eyo Mengo n'amakooti amalala gyolaba yeyemu n'amakooti amalala amazima ga Katonda mu ggulu tegasasula galiwo ku bwereere ga Buganda naye gavumenti egakozesa naye tegasasula byebimu ku bye tubanja we tugamba nti tubanja ebyaffe naye ne President Museveni amaka gasulamu mu State House Entebbe gali maka ga Ssaabasajja Kabaka ompuliriza bulungi gali maka gaki ga Ssaabasajja Kabaka era ali mu lubiri lwaffe ssebo yeeyagala ye aweereyo oda tusaba kumutegeeza nti nga Buganda tetusobola kulemererwa kubanga tulina entandikwa amatagaliwo era tusobola okubeerawo ng'ensi entongole ogambye otya tusaba kutegeeza gavumenti ya Museveni erwanisa Buganda nti ffe nga Buganda tetusobola kulemererwa ekyokubiri tuli organized nnyo tusobola okubeerawo ng'ensi entongole ate tusobola okubeera mu nsi yaffe basebo ne banyabo sibula bantu bakulaba bukyala sibulira basebo ne banyabo mutusonyi okulwono mubeere bulungi mweraba basebo ne banyabo tutandise programu ekyoto ebeerawo olunaku lwennyini lwogirabyeyo ku ssaawa esobola okubeerayo olw'Emmande olubiri olw'Essande olw'Omukaaga oyinza n'ogiraba enkya puroguramu bagiyita nampawengwa naye nga eyasinga okugitabula yali Kuki yali yafunye ennaku entuufu naye ng'alina akabaati ku mutwe yagitabula nagendo gya kumaja kuki yakadde akaguni akabogwe ne kati kumaja 12 era bagamba kolo basiziyingira nze kati ntegedde wakati makiro akakati ne bodwe sawa 10 nezi nalinse nyanga akalo ate nze nabagamba ako tusirike eyo nze nabagamba olw'Emmande gy'okugiteekanga eza nti ze sirina puleesa nabagizibanga
era era baguyana bokka base ono wanya program eno solo gira Kachumbali TV osolo gira ku promotions osolo gira ku Yenda ko bado tandika promoter obo osolo gira ba ku Buzz Media ne ku Open TV ne ku Choto ku bandi Open TV kundi yange bakijewa mu kale Open TV nagira wange tandika ojijukira kukinga lukyali wa masenjura alalika na yeyo Masembe chonere mia Brian Buzz waliyo ne pai Martin Empodo tugende atugenda bera atitogera ku nsonga ezo sennyini zolabye nawe zowuliddeko naye nga fe tuzongeramu ebirungo ne tuzinyonyola okusinzira ku ntegeera yaffe tuzongeramu ekimmemme tandikira ensonga ya muhandi ennaku z'omwezi mukaaga nja kutegeeza abantu bonna tugenda tosuula gweka ekipa yange tugenda kuba tudduka emisinde gya Ssaabasajja Kabaka oyazikanga ku Devicom abantu bonna bagambye kamukago ogwokumeka ogwokuna era nga bulungi tugenda kuba tudduka Ssaabasajja Kabaka ali mu kulwanyisa buno obulwadde bwammwe bakayita akalindi okufuka mu 2 akalindi akalindi ayagala buno obulwadde bw'abakuki nga buweddewo obulwadde bw'abavubuka so njagala mwenna mugende osobola okugamba nti omujozi ngenda kugula mu Kalasa Mayanzi program ya Titi nitwakwefuuka ono wamapa munene agawulire nnyo ne kupapazi wegiri osobola kuba kupapazi waliwo drone etambula osobola okugamba nengeragera mu program eri kyonna mwanje nguleeyo musabula osobola tugeragera mu kiri kitya kitya kyankye osobola okulya ku ssimu yo osobola okugamba kati ze mijozi gyenjagala okugula njagenda mu yakatikkiro wa Buganda era bakukkiriza bukkiriza osobola okujja ne ku Kyoto osobola nti ab'ekyoto mbagulidde emijozi era osobola n'ogigula wano ogirina bojja n'otuwasagenda ku papazi nga bozi kutese ne bana abawagizi baffe tebasobola tugulirayo ku mijozi bo bebaliwa nabo bali batukuŋŋanya bali nga batuwabula ngamba wulira batuwabula so mugende mugule emijozi mwegatte ebyo nno bye bisinga okuluma omusajja w'ennakasera ebyo ye nagezaako atadde okuddukanga okokwa ssente basebo ne banyama onyongera okubategeeza tuyina hoteri bagiyita H&M eri awo Makinde walala wonna otuka Makinde irira ku bitaala H&M bakuba mmere bubombo mbuzi buli kimu buli kyoyagala mmere ŋŋanda etali boyiro ensiike buli kimu kibaawo kyoyagala kyoba osaba beeyiyo njagala okutegeeza nti tulina akembiire atulangirako ebigaati akembiire ya baasi ne osobola okutandika ganywa bwendya akembiire kano kakolebwa mu matooke singa moza tekuva mu mbidde anti ez'amatooke naye nga manna omwana embidde nno mbidde n'amatooke tola kukumbidde naye mwenge kyokusinga ku byonna guno gwe gusinga ogw'amatooke guno olw'embidde era gobuloma kukale n'ebigambo galuka singa onywa kembiire waliwo yakanywako yasumulukuka obuuzanga focus omulangira Jemba omulangira Jemba yakanywako yasumulukuka emubufunze kasumulula ate kasumulula pata zonna ne wansi ate omusajja wakanywa kati ono kika alwawo ku startinga zino enviri nga zeyasiba wamutestinga ddi ate tujja kwekengera kubanga mukazi wakuuli obuto guno ani tuli ku kyoto basebo ne banyabo twogera okubategeeza tulina Central Properties mitwalo 5 5 osobola okulya mukazi wemu ennyumba osolokera ku makya ani walukaga Central Properties ploti tuzirina okutandikira ku mitwalo 5 eba yenkana etyo 25 kwana mu 5 era osobola okuzimbako ennyumba kisengene kiiro n'osigaza boneka compound kosobola okupakinga emotoka era nga bolaba ekifaananyi ekyo tugendako ebiyumba by'enkoko bagiyita estate y'abakyala 25 esangibwa gundi kayunga era buli mukyala yenna olina kyeyombekedde
na okulima okola guno nawali kozi babayita bakyala guno naguli ani akumye mu mukka gwo togenda munaba kulanga sekere property simanye kachumbali temutulekera sho kijja ate ni mubayamba batera mu buti lwaki tudde mabega lwaki twasazeewo sekere property tugirete ku mitwalo 5 ezo abakyala balina obusente bwe basentinga waka ino ku 12 nga omulekedde ezoka buli omuntu okuva ekayunga okutuuka ekayunga nalyo sente mukama walinya taxi batwayo siringi 5 ate amadda n'amadda 5 gomutwalo gumu 14 naye ogula ekintu ng'ekyo oba okolera future yetu ogenda kudda kayunga ovudde mu bupangisa eno ozeeri ogaziye osegeera njakutegeeza bitusi mwe abaagala okukola kampuni ya bongo mugende kayunga muje ku Century Property Bobirash okulangulanye mu plot terera okulanga Bobirash omanyi Bobirash ono moneba lebalesebo Bobirash ono yakyasinza ogula obutakataka Bobirash jangu mu Century engejoji sente genda maaso genda maaso engekintu Bobirash oli kubuka yetetenkanya jangu eno ogule ploti emitwalo 5 Mwejinto oli muyimbi ate osoma ne kubuuma abantu bajja kutya obudde miliyoni bakazali gavumenti y'emyaka 45 amasannyalaze gakyagenda tuli mukamba gagenze era ekitongole bakitunze era katwandugamba katufune Buganda nsesaamu nga nagira abawumeme kye mutukoze embole bwevundamu kati abali ku kamera mutulaba tetukyabalaba nze mbalaba omase babitusi badde ngamba Bobirash ajagula ettaka kati enoka yagenze mu restaurant amasanze kale kagaweddeko enoka ayina restaurant nga wakava ekiruddu bitusi restaurant ate washing bay eri awo kati enoka ali eyo mistali yali mugambi agende mwadiwe kati Julio nga mugambi yajje mu mmotoka kwagala buli muntu afune wakola Julio ngejikainamu amalalalala utanakola ekibanda kya bondi ekyemmotoka kajja kubeera Bobirash ekyo ekikiga kiga ukira jjuta okugulagana amataka kijja kuba newe kinakyetagisiza kijja gabba so buli muntu afune emirimu bagana kukola bitusi bongo amata bajje kayunga Century bafune yika ate basobola baguza ziri yika 10 basobola baguzako yika 10 basente bagenda kuzija weza yika 10 bagenda mu concert tinga mwenda mmezi mukaya Michael mukaya ono bawashakira omuntu omunene takola nko concert n'afuna sente embanga lyakoledde concert baade bamugenda kweyubula eno yokka gyagenda ate yagenda kubabamanyi kuwanyu kuyomba ane eno kabamubba mwempukiranga weekend ya nnaku 2 Japan katwe sente wazijjeeyo abantu ba Crown Japan katwe baganda bange bali awo katwe mugende mugure ebintu naye mutulaba bagambe batulaba tulinze masannyalaze batuvuddeko dda tebatuli mmwe temwatuvudde gwe tukulaba bakumulisiza tukulaba Crown Japan katwe batugule ebintu n'ebikintu batukwate wala omukisa okubategeeza nti ku Century Property wetuli amasannyalaze gagenze naye wala gakyayaka kandi gagenze ebintu byonna byonna bigeeta okuletwetera obutasasula biri ku kyogo kuno debikomya bikulembedde sebo kanso twala omukisa okutegeeza nti wa video amasannyalaze gagenda twakolera mu nzikiza evidiyo gye tutulende ku simu yo amasannyalaze gaweddeko kanso woviiriddewo n'amata batuwadde liita 2 oba okampa ebiwiko nga kali special kaseeyo kikito kali wataata ako oyo agenda kateekayo tereza zenkamu amasanze nga gagazze teeka wa makulu amaano gategali